Anti olomba nyingiddewo kali lugambo ow'ekimwa tambuza video giteekeko share making sure buli munnamasaka afuna video eno. Omuvubuka gw'olaba ku screen wobanga obadde ogoberera TikTok, I believe the face is familiar. Abadde trendinga nnyo last week. Inze personally nga nze mbadde sinaba kuwa story attention. Naye munnange mbadde ndi awo muganda wange n'agimpeereza. Omuvubuka ono ye muvubuka gwe mwalaba mu katambi ku lwale ya Mathias Mpuuga emu n'Abed Bwanika eyakwata akazindaalo n'abuuza Abed Bwanika ekibuuzo nti bwe twali mu kalulu ka 2021 wavaayo n'olemera ku Besigye n'omukaza n'omugamba waabanga Ssebaggala yavaayo n'agamba tuwagire Besigye, lwaki gwe tovaayo n'ogamba tuwagire Kyagulanyi ng'ate naawe omulaba yaliko amasannyalaze? Yabuuza abasajja abo ebibuuzo byali bisatu newankubadde nga abasinga twalabako ekibuuzo kimu. Kati gwandaba njagala otambuze video olabe omuvubuka ono kye yakola abantu baneeno. But before that, buli muntu yenna eyandiyagadde okulanga naffe, okulanga bizinensi yo naffe, tukubire ku namba eri wansi. Trust me, numbers tuzirina ate nkukakasa ojja kufuna ky'oyagala. So njagala muwulirize omuvubuka ono nga asoya abasajja ebibuuzo ebyabalema okuddamu, ate tukomewo tovaawo. Obwedda mulaba vidiyo etambula comrades nga mwebuuza nti lwaki nabuuzizza abasajja ekibuuzo ekiri simple ne banyiiga nnyo ne bayomba nnyo, naye temwategedde gye byavudde. Ngenda baterayo vidiyo mutegere ki ekyanyizizza abasajja bano. Baddidde omusajja gwe bayita Ekerapid yabadde akwata vidiyo ye yasazeeko ebibuuzo nga bwe nabibabuuziza, n'ababuuziza ebibuuzo byabadde ndowooza bisatu, naye yasazeeko akantu ke babadde beetaaga ne bateekako ab'Ebwanika abasajja ab'ebitiibwa n'abakutte bwobu nembakakanya bwekiti bali bagugumuka bandoota kyenabakoze abasajja tebaddamu. Twatambula naye kampiini eziwedde, namuwulira neekusibbye ng'abuuza Dr. Besigye ti Dr. Besigye ki ekikugaanye okuvaayo n'ogamba nti mpagira Kyagulanyi nga Sseya Ssebaggala bwe yakikola? Kyekibuuzo kyekimu mukama wange Dr. Abed Bwanika ne Honorable Mathias Mpuuga, muli bakulembeze era abagobererwa abantu. Kyekibuuzo kyekimu nammwe kyembabuuza nga mmwe abakulembeze abagobererwa abantu, abaana ab'enda ya Nakalamba, lwaki temukola nga bwe mwakola nga mugamba Dr. Kiza Besigye aveeyo ayogere gyagwa? Ekibuuzo ekyokubiri, Honorable Mwaga Kivumbi yazze wano e Masaka n'ayogera ebigambo bye mwalabye nga tebibanyumidde. Honorable Abed Bwanika n'agamba nti gwe Honorable Mpuuga bwe yawa essuuti yo gye wasooka okwambala, lwaki ojja wano e Masaka n'otandika omuvoola? Kyekibuuzo kyekimu kyembuuza bakadde bange. Honorable Mpuuga gwe waliyo mu Parliament, bano bonna Kyala Juliet Kakande ne Meya wa divizoni ya Nyendo Mukungwe Nakumusana Mutya yakajja ne Honorable Abed Bwanika, lwaki Kyagulanyi bwe mwakkiriza mubeere wansi we mu ambuleera essaawa zino mwogera nga mumuvoola nga mugamba gy'oluba nga mwakkiriza okukolera wansi w'oyo azimuuka? Ekirala ekyo temusobola kukyegala kuba mwagamba yeyeepimira ku ssaawa z'ategeera emisala abatategeera ekiri abatategeera. Ne neewuunyamu abasajja be twesiga abayivu abagezi, ate ne budde omuntu asiimuuka wansi we nga bassemuju nganda abalina amagezi amangi baaliwo ne mubaleka ebibuuzo byabwe. Alright, ebibuuzo bye yabuuza
ndowooza mwenna mubiwulidde bulungi. Njagala owulirize engeri Abed Bwanika gye yaddamu omwana ono nga amazima ga Katonda mu ggulu. Teyaddamu kibuuzo na kimu wabula yabuzaabuza bubuzaabuza. Wakati mu kwagala okutiisatiisa omwana naye omuvubuka ono mwagaddeko ekintu kimu. Y'omu ku bavubuka e Masaka abatanyigirwa mu ttooke. Ate kino kitegeeza ki? Kino kiragira ddala nti mu butuufu abantu b'e Masaka baakoowa abasajja baneeno. Because wabadde abuuza ebibuuzo mu audience gye tubelievinga nti yalina kuba audience yaabwe because eyo yali rwale yaabwe. Kyalaga lwatu nti abantu abali mu audience nabo tebabaagala oba ng'obadde owulira ebibadde mu background ng'omwana ono abuuza ebibuuzo. Kati wuliriza Abed Bwanika okumanya ng'ono omusajja muyaaye, wulira engeri gye yaddamu omuvubuka ono. Basebo ne banyabo basooka eteeka essimu wansi. Owuliriza bulungi. Nze ndi musomesa. Otegeera ng'omwana tabadde mu kibiina. The answer zaddamu. Twakabeeredde wano. Olwo bwe tuli emyaka gye ndaba mutabani wange si muto wange. Bwe muteekwa kuba nga mwategedde. Atategedde alimu omu. Alimu ki? Omu. Twabagambye bwe tuti era tuddamu. Twabagambye bwe tuti. Bw'oba eri wano ng'oli wa nkyukakyuka. Tunuulira mu bakandideeti lundo waki? W'enkyukakyuka. Bw'oba otegeera teweetaaga ansa ndala. Now, Abed Bwanika agezaako okwagala osiruwaza bannamasaka. Naye bannamasaka mukana akatambi nategedde nti nabo babuufu. This same old man on camera was caught telling Dr. Kizza Besigye ng'amusindikira obubaka mu kiroboozi kye, lwaki toyogera nti owagira Kyagulanyi? Okategedde? Because then Kizza Besigye yali mu kibiina ekya FDC ng'ate amateeka g'ekibiina gagamba olina owagira wa kibiina. Era musajja wattu Besigye yasirika busirisi. But again, the same Besigye told us some time back, Abed Bwanika nsolima mujja mulaba. Bassebo ne bannyabo. Omusajja eyeeyita omusumba naye atandise okulya ebigambo bye. Ebibuuzo by'omwana bibadde point blank and very clear. Okumanyanga abakubi omusumaali. Omwana olutadde omuzindaalo. Omwana okujja okubuuza ekibuuzo. Mpuuga ye yabadde ayogera. Naye omwana olumaze obuuza ekibuuzo kye n'ata omuzindaalo. Mpuuga yabadde alina omuddamu. Musajja wattu Mpuuga abadde talina kyasobola kuddamu ku ebyo ebibuuzo. N'aleeta kirina we Abed Bwanika okuddamu ebibuuzo ate naye nga bimulemye n'atandika kubuzaabuza. Ennaku z'omwezi nga 29 gwe andaba kigenda kubeera kintabuli. For those of you abandyagadde okulanga naffe, ennamba eyo gy'ogenda okuba nga okubako ate tubeere nga tukulangira bizinensi wano ku mukutu ku bbeeyi ensaamusaamu. We have the numbers. Tambuza video.